Ekina kyange. Tulage kuna. Kati omwezi ogugwako ngenda mu nsonga. Tunyiza abatulaba. Bananga batulaba muliro okunyiga. Kati ekola iti. Abantu banyiga. Papa. Nze omanyize sikyakulaga nyumba yange nga bwefaanana oba kati layita namutaka ngajjeko bajjuju nabaatya. Nze sikyakulaga oba teri niiti oba eri niiti ennyumba yange. Kati ndwala agambe jojo ne makeup munaye nkubulye makeup wakwekuba bwoba okinamu obuzibu genda obibuuza abaamukola. Bwoba okinamu obuzibu jojo yokuba makeup genda obibuuza abaamukola baamukolera ki obabuuze nobabuuza abakola engoye abakola earring abakola lipstick abakola biki babuuze lwaki mwabikola twaisogere mu original temutumanyiira temutumalako mirembe amma mukwano ololabyeko TV eri smart ekola ki njogera nevaayo totulimba naawe kati jojo maina tajako n'amataala banange mpita mwamiteira ate yo omuzungu talimba mpita mwamiteira yogereveyo tulabe kati kala abantu babika emitima kati n'agamba ki kamuyite kanzikirire katuli abantu bayabika emitima Ukani na TV yange nakajibula sori netevanga wadde mu ddiiro o TV soko ujite tulagiko tulabe kati tusimbe tunema kali lero and I'm telling Kabata that my Kabata him and I'm telling him I'm telling him that my video my TV is smart in the bedroom. He doesn't believe me. Can you come and show him? But you're going to do the voice activation? Yeah, I'm gonna do the voice, yeah. Katolaba, twambuka. Guyajja mabega wange sagala ogambe nti no jojo wuno emikono gyange gigino sagala mutandike kubanga jina gambye alimba katwambuze ekisenge guyajja anzijirako. We are come in. So Linda ko. Sawa kutusa nnyo kati ngenda kulaga. Now, eno kino kisenge kyaffe. Ngenda kulaga wano TV wevaayo. Abankole ntya Linda ko ango ki. Okay. Ngenda kulaga ango gyevirayo. Kino bwentula tunule side ki tunula wano nyagala sagala kwa guno omukono gukutte simu guno omukono gukutte ki gundi kati nyagala sagala mugambe nze ntino nalabya abantu abakayina kale kati ngenda kwambusa TV so what we're going to do we're going to put kati wamenya kula TV yange eri muno mu kitanda Yes, eri musajja n'ebigere kati ngenda kati ekitanda kitandikira wano ne kigenda paka eno kati ngenda kulaga TV eri wali ku kitanda so ngenda kulaga voice activation okay Ulira so Taylor House TV out Tunula TV Gizeyo oma kuzanyira ku kafilimu ite yako irage muko katini You want me to show something? Okay. Taylor House homepage. Playing in just his second game. An incredible steal and pass from Holiday. Ochakayana. So when you get it, you wansi. Njizeyo?
kati bwe mba nkoyo giraba nga njizaayo Taylor House TV down. Hiyo njizaayo ogiraba bweddayo eddayo ekyazannya egenda kweggala. Okayana ki?